okudde Bombo ewali ekyalo Kiryagonja eno abantu abalina enkeka ku mibiri emitima gyabwe giginyiigidde ne batuuka okusitukiramu wakiri Balumbye akulembera ekyalo ekyo bamulojjera ennaku gye bagamba nti bayonka butaaba bukya COVID-19 alumba eggwanga lino embeera y'okulya kwabwe okusula kwabwe byonna bizibu. Ssentebe w'Ekiryagonja Ematugga mu division y'Egombe yalumbiddwa abaliko obulemu ne bamugyamu emitwalo 2 nga bagamba tebafiiriddwako mu mbeera eno nga tebakyalina na kyakulya. Buli bundizi bwe buli mu lusuku. Lwakalira bannaye mutuyambe gavumenti etuyambirewo bannaye. Tukuba omulanga buli yennaye nakyasobola. Kiryagonja abantu situli bulungi twetaaga kudduukirira gye tuli. Buli wembeera bangu kati ne mu nnyumba bangubyemu. Nali nkola nga nsobola osasula ennyumba naye kati sikyakola ntudde akakula omwana. Waswa Bernard Mbuutu bamusanze mu maka ge nga baba mu bitundu ebyenjawulo ne bagamba nti babula kufiira mu mayumba gaabwe nga ne bannannyinigo bagabagobamu. Ko tufunya abaliko obulemu mu zooni yaffe ne basisinkana ssentebe nga embeera mu butuufu ddala nga mbi nnyo. Embeera eyo ne tugikanyako okulaba nti nno tusobola okusaka obuyambi nga ffe abakulembeze abaliwo nga kansala munansala municipality tubaddeko n'Egombe division kati nga kitwetaaga tusaba gavumenti otukwasaganyako ekintu kino. Lukayira Nakaleega ategeezezza nga bw'atakyalina kyakulya ng'addukidde wa ssentebe abeeko kyamuwa n'omwana we. Naye obuzibu obutuleese wano twetaaga kyakulya batubanja amayumba gavumenti twetaaga etufeeko etudduukirire ne balandiroodi batubanja tulina kyakulya twetaaga ne kapito tusobole okubeera nga tukola twebeezeewo okubonaawona tuliko abaana abaliko obulemu abateesobola. Ekirumbisizza ssentebe bano bagamba nti bawulira nti akawunga kagabwa mu bitundu ebirala nga bo tebakafunanga. Twerabiddwa abasinga twawulira akawunga bakaakomawo nti tekaatuuka na kutuuka tubiwulira buwulizi tubira amawulire naye nga tetuyambiddwe yadde akatono tetudduukiriddwa. Tusanga obuzibu bwe tubeera bwe tuti tubeera tweyamba ffekka olwaba abasajja abaana baba tesuulidde ennyumba egenda tukuba toyi yagwa kugenda kwerosi bagamba. Ssentebe Mbuutu asoose kulemera mu nnyumba ng'atidde abamulumbye naye abasisinkanye n'abagumya era tebamuviiriddeko awo bamugyemu emitwalo 20. Nange sikyalina za nywatu zanzigwako. Gwati munange ekyawo oba wakavaawo ng'omulala akola ki? Ng'omulala ajja bane tusaba mutudduukirira bakulembeze baffe mwenna buli yenna alina obusobozi. Babeera waggulu bawagesa mbuto zaabwe. Osobola okuba nga osobola otunga engatto tusobola kufuna kwa ekidondi kyawuzi yadde empiso noba nga tolina bwewebeezaawo bw'otuuka ku kyokulya tosobola kugenda ganti kakwate 10 kuba ekipakase waagundi batuwe emmere. Tony Lubega akulira abaliko obulemu Ematugga asabye bekikwatako okubakwatizaako kuba bangi tebakyesobola. Tusaba gavumenti etuyambeko abagabirizi b'obuyambi b'abaliko obulemu mujje mu LC yaffe n'Ekiryagonja mutuyambeko. Tusaba abantu abamuzira kisaabe emitima emirungi. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo.